Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mbalamusizzaako bassebo ne bannyabo abakedde naffe abali naffe abali mu kutulaba eno gye musinzira okubanga mutulaba amannya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa era nga kadde kano nkutegeeza nti tukyaliddeko Honorable HAJJI ABDUL NADDULI. Tumukyaliddeko makage mu bitundu by'eruweere eno w'obulenzi we tuli olunaku olwaleero tuzze atusigire ekifaananyi atukubira ettooki era nga kwotadde n'okukkaatiriza oba okulambulula oba okutereeza ku bigambo ebiba biyitiŋŋana. Abaami bwe bati bwe tubakyalira bavaayo ne batereeza, wabaawo ebiba bisobye, wabaawo okulimbibwa, wabaawo ne okubungeesa eŋŋambo okuba kuyitiridde, so tubakyalira ne tuwayamukko nabo. Era ng'olunaku olwaleero kyemmanyi nti we tunaamalira program eno ojja kubanga byoyize bingi nnyo. He's an elder ate nga mukulembeze ate at the same time aluŋŋamya nga kwotadde n'okuteekateeka. Haji, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Bannattivi bannange mwenna nfunye omukisa kusisinkagana nammwe tulabagana ate nga tuwuliziganya. Yesebo Haji. Kansooka okutuusa okusiima kwange eri bannannyini institution eno Yesebo. Etukolera class ennene nga zimu ku class ezo zikyasinze obunene mu nsi kubanga nyinza okuwulirizibwa nga ndi mu class y'abantu obukadde bubiri. Yesebo Haji. Kale no naye nga ate wano mu ggwanga terina university erina bukadde. Teriiwo. Teriiwo. Kale neno ya university muzinayizi university Yesebo Haji. ezitwala abayizi abangi. Yesebo Haji. Kale nno njagala mutusonyiwe nti bwe nzijangawo ntikitegeeza nti nze kakensa asembayo neera nga bw'omanyi obuyivu neyafuluma diguli ajjana omugaa nti nze nakuguka mu by'abaana ba P1 kakati gwawuula P1 n'okirabanga kati iwa wansi n'oyagala onafuye kakati tokimanyi bw'otendereza nti omusajja alina omutwe naye akutuukako atya aba akozesa bigere kituufu byo tobitendereza okutambuza okutuusa gy'ogenda otendereza mutwe gwe beetise obwetisi. Kano n'olwekyo tujja wano tukubaganye ebirowoozo naye mu nkola yange eŋŋamba ti kyowulidde nga tokitegedde bulungi tovumirira kiweereze yazze tunaasisinkagana akizze ti mbigambe twayogeraganyako naawe waliwo kino kiddiremu abantu bano bakitegeere. Kale kubanga saagala kuleka nga oli half baked. Kituufu ekyo. Ogwo omugaati ogutayidde gulumya olubuto kubanga ne enzymes z'olubuto zigulemererwa okugugaayaŋŋaana eba ekyalimu amasanda mangi. Kituufu ekyo. Yes. Tweyanza nnyo tweyanzege. Haji, tujja kusooka n'ensonga eriwo kati ekyabumbujja y'ensonga y'ekibiina kyo ekya NRM kyowangaliramu kyoweereza ebbanga ddene era kyokyaweereza era nga bwe tutunuulira omusingi oba empagi eziwaniridde NRM tosobola kwogera kigambo NRA na NRM minus HAJJI ABDUL NADDULI bwe guli kituufu. Olwaleero luno gye buvuddeko awo waliyo okulonda okwa bwa sipiika ne deputy speaker mwasooka mu Seeke ebyava mu Seeke nga batulaga nti Honorable Jacob Olanya ayiseewo bwa Namunigina ate nga abaali mu nderi batugamba nti okuvuganya kwali wakati we ne Honorable Rebecca Kadaga eyali speaker ate alizaati zigenda okuvaayo nga zitulaga nti ono yayiseewo unopposed. Tuba tuli awo yogayoga nga Honorable Rebecca Kadaga alangirira nti agenda kwesimbawo bwa Namunigina ate nga yayina flaga ya NRM ekamuli era nga ye yayitawo okukiikirira NRM ku district ya ku mutendera gwa woman MP era nga atuula ku Seeke n'atuula ne ku Neeke. Tutandikira awo. Kakati ekibuuzo nkyebaazizza omanyi nkiza okutegeeza abantu nti akalo Katonda bwe yakatonda n'akatondera emmere okuba emmere y'abantu n'ebinyonyi kubanga era bw'obulima era obusangayo obunyonyi obwo butagirima nga buzze bumanyi nti mmere yaabwo naye Katonda bwe yakatonda teyakatonda kulumira
gwakalya gwokaleetera ebyo okulumira kalumira katya mu nsala yaako mu nnyanika mu nsa n'enfumba emitendera gino gye gikaviiramu okulumira oyinza okukasala obubi n'okagattamu n'ettaka buli kagenda nalyo n'okasa bubi amayinja gano jjukira nti okateeka ku lubengo n'okasa tolabanga olubengo olwo olugjamu n'ekinnya kubanga enso eba y'amaanyi weebale nnyo kakati oba oli akalo n'oliramu n'enso ey'amayinja lwakuba amayinja naye nga ga lusennyente kakati ebyo kaba kakosimatuse enfumba oyinza okuba nga ogoya amazzi ne gabuuka mu kaseppiki ne gagwa mu kyoto evvu erifuumukevu lyevvu eryolusennyente bwe lidda mu seppiki nga nayo ogoya okukakkana nti akalo kabadde kalumira kaakati nno ne NRM bwetyo bwe ne NRM nayo bwetyo bweri enteekateeka yaayo si yakulumira naye abo abajja bagiwanirira mu bitendera nga bwe nkulaze egy'ensala ennyanika ensa n'enfumba yeereetera ebyo okukakkana ng'etandise okulumira ate ng'enteekateeka yali si yakulumira kubanga oli bw'alangirira nti yayise wano opposed ate ekiba kimuleeta okujja okulangirira nti nzija independence eyo eba evaawa bwebwe obulumira bwenkulaza mu mitendera egyo kano n'olwekyo abantu be bantu era njagala okukulaga nti obwetaavu bw'abantu kansooke bukulagira ku Yakobo yagamba mutabani we kigenda njagala onjiggire ennyama enjigge naye ng'ayagala njokye kaakati omukyalo oli ali ku mabbali n'asinikinga ekigambo ekyo n'ategeeza mutabani we genda osale akabuzi okakalirire bulungi kayinza okwolabika ng'akaweewo oba akajaza era ofune eddiba eririko obwoya obusibe ku mikono kubanga guulyo yalina obwoya bungi ku mubiri naye oli aba akyali eyayiga ng'onaayokya ng'aleeta tatanaddeese nti bwani ntieze ngulisaaka nguyangu yentiye laga nti bwe nkwata ku mubiri nga gulabikira nga ddala nga bwoyo naye ate eddoboozi likyukamu n'akatono naga liyenze nti kale ng'amala kulya ng'amusabira mukisa amaliriza ono afuluma ng'oli ayingira n'agamba omukisa baagubbye baagututte dda naye kankuŋŋanyiza kwogwo gusigalidde naye n'amuwa gwamugiza eki olaba ekireetera ekyo kibwetaavu kaakati obwetaavu obwo ambitiousness yetubeeramu yetuleetera amakuuli ago okubeerawo kubanga Kadaga second vice president wa NRM on the side of women ngaddirira Haji Moses Kigongo obalaba mbalaba Haji nga babeera centered ne president yennyini naye lwaki togenda mpola mpola n'obayita nti mujjangu abantu ne batuula bataano eyo in the deepest room nga nno olulayini gye tugoba yeeno kubanga togigoba bwaki bwomu yeeno tubadde tusaba omulundi guno oleme contestinga mu kifo kino contestinga mu kiruwa mu kino for the good's sake olwakino nakiri naye nakitakubwatukirako nga ggulu era ebyo byebyo byojja okumbuuza gwetusenga bakola batyo wali badde ate ojja obimbuuze tetwali bitegedde kakati awe ensobi weva era wensabira muto wange
His Excellency the President. Yes, sir. Chimbifu ebirala akozese engeri eyo okusinga okukozesa tujja kukola kino tujja kukola naawe n'omulabi obulabi akiraba bano bayise bano balese bweru bano bakoze bwe bati kino kikoze bwe kiti ate kikolebwa mu bantu kituufu kale era oli amanya nti akati naawe kyobudde ate oli yagamba nti bwayisewo wano opposite kakati okutuuka kwana opposite eyo ebenga oli agenze atonda afulume bweru alangirire kiki Haji nsaba tutunuulire ebimu ku byetobese mu kalulu kano mwabaddemu allegations oba rumor ezigamba nti bukyanga kalulu k'obwa speaker kabaawo okuva mu 1995 n'okutuusa olwaleero kano ke kakyasinze okubeeramu essente empitirivu ng'ababaka bagulwa anti kyenjagala nkubuulire gwolowooza twagenda mu 95 obugagga obwaliwo mu 95 bwe buliwo olwaleero enkuba gyekoma okutonya n'emigajjo gikoma okujjula okukakanaga n'ennyanja ebooze nti abange abali ku mbalama z'ennyanja emigga muzaamuke nkutegeera kikyo Haji bukulembeze ki munnauganda bwanaafuna mu bakulembeze abaliko ensangi zino nga bagulwa bwe batyo ng'omuntu talonda kulaba bwe talonda kyeyagalire talonda busobozi wabula ng'alonda nsawo oba waleti kakati talonda kyeyagalire ani amukase akasente Haji kikyo tugamba customers right okuyingira to any shop naye tagamba nti edduuka gundi gy'oyingiddemu yeweesa ebintu ebyo bonna basuubula babisuubule naye gweosiima muntu atunda shopkeeper gweomusiima ti mukwano gwo sukaali wamuguzi wani nagambire wamugula wagundi oyo yamukola akati nogamba nze alonda sikulondanga nti nkuguloze genda kukugula bwe baba bakuguze eyo sawuli yaako gwomanyi bwe bali babakubanja zebakugula nga tewatuleeterako gwolimanya byoyanukula obitebyanga wekka Haji njagala tutunuulire mubaddewo okuviira ddala mwanunula ensi eno paka weetuuse olunaku olwaleero gye buvuddeko eyo omukulembeze w'eggwanga yatuulanga mu kulonda kuno kw'abasipiika era bw'aba teyatuulangamu ki ekyenjawulo ekimuleetedde okutuulamu ensangi zino nkuwulidde wano ng'otandika n'otoola salaamu naye Qur'ani etugamba nga Mutuma ayogera nti ndayidde wala asuri nti ndayidde omulembe gwe guleeta ate omulembe gwe gujjawo bwe kiri kaakati nno obanga baali tebalabikangako guno ate omulembe ogw'2021 gukireese tekijja kubeera nga kyalobeerera omuntu yenna azaalibwa omukazi ajjula kutegana asalirwa alokanga omuddo tabeerenga mu kifo kimu eyo ye bayibuli bwe kiri oba wakiraba luli nga teyajja olwaleero kikakase nti yagizeeki yalabise kubanga bw'obanga waliwo etteeka erimuvunaanyisa tugende tumuwaabire lwekyo bw'oba tewali muleke kireke tuli ne Haji Abdul Nadduli Haji njagala tutunuulire awo wennyini emyaka 35 NRM ng'ekutte enkasi y'eggwanga Uganda abakulembeze ku top mu kibiina kya NRM bwe batandika okwerumaaluma kino kitegeeza ki era future ya NRM eriwa kaakati Katonda yatumma okumanya okwokutunuulira n'ogamba kyo no predicting ekinaabaawo enkya ekyasigala nga kya Katonda kano n'olwekyo abantu abo nga bw'obiraba
nti abantu bagenda deteriorating ye generation kakati omulembe guno bwe gwazze guga nti gwabavubuka gwabaddenga ng'omuyaga ogujja ne gukuba olusuku omuyaga ne gujja ne gumenya ennyumba z'abantu okwira kakati abo abazze Katonda bye yabaleetedde beebo naye kagamba nti abagezi mu ggwanga baggwayo gye bali bakyaliyo bangi nnyo kubanga ebibeera mu kalulu kano kyekibitiisaamu abantu olwo okulinnya Katonda nti oyo yasigula mu kagundi oyo yabba gundi naga nti asiira gagenda kulepoka nansi sijja kubisobola. Omulungi atulaba tuli ku Extradigest mugoba nsonga tuli ne Honorable HAJJI ABDUL NADDULI. Tuteba mu Center aba Roast Coffee Academy nga bano basangibwa najja nankumbi awo nga bakava ku church ya Advent nga batendeka ba baristas abakabi bekwate buli kimu kitambule bulungi naawe ayina omukolo bajja kuba nga bajja bakukolere ka cappuccino baka coffee akakabi bekwate era bakubire ku namba y'essimu ezo zolaba wansi awo alabika ayagala okulabika obulungi aba Niski Beauty Experts bajja kuyoyota kubanga endabikayo kyekitibwa kyo basangibwa ku Plaza F2 ye room number omwaliro oguso batendeka ne ba makeup artist abakabi asabaze mali okuva China paka Mombasa oba paka Kampala wekwate Sun Cargo Shipping Company nga no bajja kukwasaganyizaako buli kimu kitambule bulungi basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza omwaliro ogwokubiri SF01 ne SF12 era nga bano bakugamba nti bekwate buli kimu kitambule bulungi. Haji nga tuvuddeyo tuzze tuwulira ebbanga ddene nti owekitiibwa Honorable HAJJI ABDUL NADDULI si musanyufu era si mumativu era nga mwennyamivu engeri gye bamutwalako ssettendekero Kampala University Luweero University nefuuka Kampala University era nga bingi byogerwa nti n'okutuusa olwaleero otemye empenda zonna ettendekero lino likuddizibwe byonna buteerere. Haji buzibu ki obwatuukawo era kigonjoddwa kitya nti abantu bali eyo balaba ne baga nti ku ddaala n'omutendera Haji gwaliko munansiko yalwana mukulembeze ebibyo bwe babisobola okutwalibwa bitu kati oluffe bawanayinki abasookerwako wansi eno kakati n'ekintu ekyo kiwanvu kyagala topic ennamba nenja kukunyonyolako kifaananyi kitono nnyo. Kale Haji tweyanziza nnyo bwe tuva mu nsiko nga twagula olutalo twali tutambula nga tuyingira ekibuga twakoma Kawempe fuwe twayimirira abalala ne bayitawo ne bagenda bayingira mu kibuga ebyasangwa mu kibuga wali obimanyi ebyaluutinga wali obimanyi ababega bano bamanyi nedda Haji kubanga wasigala mabega kituufu ebitatubuuzibwa nga tuyingira olutalo bye byatubuuzibwa nga tukomyewo nga buli omu bamwagaza busobozi bwa bbaluwa n'omugamba twakubanga emundu mu nsiko lwaki tewatubuuza bbaluwa nga tutandika okukekeza ennyago nze nzigyewa be nagenda okitunuulira mu baana bonna betukozesezza nga bakusigala ttale bambi kyokka nga ate bakekeza ennyago ne babaayo nga amakugunju gali bweru abamu ne bafiirayo negamba kakati nga bwetututte ebbanga nga tukulembera nze nali nga nze chairman Luweero yali ng'erina amasomero aga A-level aga only 4 yeah. Era nze nduumira yali chairman nenduumira tiba gondi Luweero senior secondary school etekewo senior 6 etekewo A-level Buzibwera etekewo A-level Kijaguzo etekewo A-level Ikijaguzo nsubira oba ne kapeeka yokuneja ekyandemye kakati nga tukijja kuki twagenda okugenda okutukuka Ebisenyi nga balina A-level schools 40 kakati weebuuze owa A-level schools 40 ng'aleeta e Makerere n'owa 4 A-levels nga naye aleeta e Makerere will there be any balance? No. Webale nnyo tikisoboka era mu ekyo bwetwakirwanirira batabali baakwe kujja ne batandika wano Mulusa Academy. Yes, Makerere University Student Association. Netandika
era nga baga twagala mu ntebe zaffe tubadde tutudde muddemu abalala. That was good. Nga ogenda okumala okuyimiriza amasomero ago ndagenda okubalanganyira amasomero ga senior secondary schools 7 nemuganze sijja kutandika senior secondary school. Kantandike ki? University. Nti abava wano badda wano kubanga maze bafoomingawo. Yes. Kwe kuzimbawo university eyo. Luweero University. Twagitandikira Nakaseke w'omwami omutaka mwagalwa n'atwazika ebifaananyi tubikola bulungi nteka butengenge tuleeta amasannyalaze nga tuyita Musaida Bumbo ne batuwa amasannyalaze serifezi ne gabeerawo. Ate ogenda okutuuka ku nkomerero n'atategeeragana naffe. Twagenda okulaba ng'ayagala nakusiba nzigi tujjayo ebintu byaffe. Obuzibu nga buva ku kyolo. Owanga abantu bazibu Banadamu abo. Bwakugamba nti njagala kino ng'ate ayagala kiri. Kati omusajja Dr. Nondo waawo Nakyewa n'atuwa ettaka ekaaza 30 lyali faamu ye. N'alibawa. Teke ku netendekero. Yes. N'alituwa. N'ekyapa n'akituwa. Era nitukiteeka manya ga Luweero University nakati mwekiri tekikyukanga. Kale nno bwe tumala okuteekawo ssentendekero oyo netandika okusomesa ne mutabani wange nswera mwali mulabyeko eyo gyeyagula gyoyitingira eyo. Kale nno mba nkyali awo nga mutabani wange kubanga senganga yamuzaala Professor Kateregga naga nti owange baguddewo university eyekasanga ye basajja balaba omugenzi Sulaiman Kigundu n'abalala. Kampala International University. Eyo linnya ddala lijja luvannyuma. Lijja luvannyuma. Dolimu nga bagiyita Kampala University. Okay. Kaakati nabo ne bamwefuulira Kateregga. Ne beefuulira mutabani wo. Kaakati bamututte mu kkooti biki. Kaakati baba bakyawozanganya najja n'aŋŋamba nti owange kojja kino na kino kogwe nensaba President musisinkagana namusisinkagana ne twogera President Museveni. Yes. Bye twayogera sijja bibagamba kubanga ebyo byali ebyekyama ate katubiteeka ku mpewo kiba tekikola makulu ngwaguwala ne tukkizigana nti mpa sabbiiti ezi 2 ng'olwo President yakugamba yaŋŋamba era mu sabbiiti ezo 2 na wakyusiza yali Minister of Education n'aleeta Professor Kiddo Makubuya. Olwo ani yaliko? Erinnya lyo kubanga oba yali Alupo. Kaakati oyo naddawo. Tumba kyali awo bw'oli awaka we mutuuse naga nti kojja mpuddukidde nti ku bbalaza nkya tugenda. Olwo Kateregga yajja. Bagenda tuwa provisional license yaffe era ne Kiddu yeewuunya nnyo okundaba n'agamba nti am I part of that university? What is it? The provisional license ne bagituwa. Kaakati back to base nange ntuuka abaana batuuse okugulajuwetinga emyaka tegiyiseewo 3 tebannaba kutuwa license. Natawaana nnyo ne Professor Kasozi yali Secretary General wa Secretary for Higher Education. National Council for Higher Education. National Council for Higher Education. Netambula netutuuka okuyingira okutuuka ku graduation nengati abaana batagraduating abalala banajja tekisoboka. Bukirema kwe kudduka n'engenda wa mutabani wange era twamukeera bukezi mutemukedde kubanga kyayo okumakya twamunywa naye nimuyitira munoga nti akwekyo okusinziira ku kyewankolera byo principal tumaze okukkaanya ekyo layisi kakati katulindirire implementation tugikola tukkaanya n'agamba nti no mumaali mukutte ekkubo ddala naffe twakwata ddala kubanga university zisomesa bimu bwekiri.
kaakati nno abaana bo balina okubanga bagenda kutwala university certificate zaffe bino ebimubadde mutasoma mugende bajja kubisoma mu myezi egi 3 n'obusente babuwaayo nga baana basoma bayita bulungi nnyo olwo oteekateeka batikkirirwe eri mwambuleera y'abali oli mugezi nnyo tugende mu maaso Haji omuliro bwegukubulangako nga gukuweddeko genda okuba ku muliraano ofuneyo eryanda ate bodde okuma naawe n'okufuna ogugu nga bagraduating ng'ebyolwekuba ng'emizira gikuba ng'emikolo balya era ne bubanga olese ku bifaananyi byaffe ojja tulabanga ffe baboosi abatudde ku front law omusajja n'agaana okusasula nga bwe twali tugambye neyeefuulira muli netambula wano tewaliwo disitulikiti gyesaalinyemu kigende mu disitulikiti z'obudde obwo ezaaliwo nga nziwa basale oyita abaana bajje ogenda okakana nga tuli mbaana 2,000 ndejje neyewuunya nagatowa mmwe university ogitambuza otya nimugaze sajja kunoonya ssente wabula kubangula mugiguddako nali neewadde abaana emitwalo egi 2 tibe naabaweza ndyoke nzire ku layini eneetusobozesa okwezimba mu ngeri endala nkiraba akati awo ebintu webigootandira netusika omugwana tondero kale bwe yavaamu ekigambo ekigamba nti university yange nesooka ntereeza niya nokakkana ngamba nti luno sirumbe ale lwakirago kale nno awo wetunyolaganidde akanyola bica wekaava era wekakyayimiridde sika tugende ku birala kubanga gyembiteeko si kooti oteeseteese otya okununula university kakati toddira kyama kyo nokiteeka mu public toba mulwanyi Haji gwe tolaba ekikulomesa okukwata ababbi abemmanga ndeeta kiiba bukiibi kiraboti yangwa wuyajja kitegeeza mu 8 temwalabulanga mulabe nti tujja mwakubanga atimu mulabula eba tag of war nomala okumulabula nti tujja bakwetegekera mu ngeri yonna akukuba akuzzaayo nga nabugisi bufungize nebyobukulwanyisa bwogeze nabwo abusigaza Haji gavumenti gy'owangaaliddemu era gy'oweereza era gye waleeta mu buyinza ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne balwanyi bano bakuyambye batya ku nsonga tewali gwe saategeeza Sala abimanyi Museveni abimanyi kyebde kugamba ti ebintu bikomyawo okay ensonga kakati abantu bategedde nti nyina university eri mbuwambe naye nga yange tugende maaso leeta kibuuzo kirala Haji eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire ensonga waliwo ebibungeesebwa nti okuva lwe baakola reshuffle ne wabawo okukyukakyuka mu office otemye empenda zonna okusisinkana omukulembeze w'eggwanga naye nga buteerere nga oziyizibwa abantu buli muwaatwa gwotema baguzibikira buli muwaatwa olwanya ennyo okulaba omukulembeze w'eggwanga obeeko ne byoyogera naye ku byolaba nti biwabye obumativu bw'otalina n'ebigwa mu kkowa eryo nti okugiddwa nnyo to the extent nti buli muwaato gwotema okulaba omukulembeze w'eggwanga guzibikiddwa ate ng'oli mulwanyi ate nga oli mu NRM ate walina omukono gw'amanyi nnyo okuleeta gavumenti eri mu buyinza kaakati bw'otandika ekintu n'oyita ono n'ono n'oli kikuvaako kiba tekikyali kikyo kiba kyammwe n'olwekyo ne twagenda mu nsiko okulwana olutalo tetwalugula
twaloleeta era buli yayingiranga yayingirira bwereere tewaliwo ntireeta sente z'okwewandiisa kaakati nno n'olwekyo nno ownership of that property neesigala nga y'abantu access gye twalina okusisinkagana mukama waffe nga tuli mu nsiko yali ndala kubanga n'obwetaavu bwali bulala kaakati nga bwogambye nti mu 1995 tewaali sente kati nyingi kaakati n'abayingidde bwe bayitirira obungi babeerabiza abaasookawo bw'obanga tokozeseza nnyo obwongo oli mutuufu battamijja ne beerabira emikadde atuusa ebbuga yeerabira embooge ogimanyi kiddo kimera ku bisakasaka kiti nkimanyi webale nnyo naye kati asooka naali eyo ngaebbuga terirabika naye kuba bwetonya nerijja embooge ng'asuula eri asenza luti kaakati gwe omulabi goga ti omusajja oyo yali embooge kale nonaffe obutasisinkagana muzeeyi sinzenzika very many of the people nagamba nti ze yannema naye mwe mwamulabanga mutya kaakati ekyo bwe kituuka oli n'atuuka wali mu kyemba mbeebaza omulimu gwange ogwa advisor roles nzikolera mu mmwe benkirabanga kino kikyamu kubanga bamalaga nti musajja oyo yagambye bw'ati tajja kulebakuga nti akatambi ako mukandeetere kubanga eri abali ku mawulire batulaba buli kadde nga twogera bwe kiri yes ogwange mbagukoze Haji njagala tutunuulire obwetaavu bwo okulaba omukulembeze w'eggwanga singa ng'embeera egenda bw'eti nga tomulaba ozzaako ki era ogenda kukola kyenjagala nkubuulire siyinza kufunya mikono gya ssaati ngende nwana olw'okulaba Museveni tozzaako ki teri ne benjesimula omwasi gumutuukako agumanya okakasa intelligence ya muzeeyi gwe kati gegezaako oyiteyo abantu aba babiri nti tuteeke twagala kuzimba kakundi kaffe akokukola kino na kino bw'onoowandiika ababiri abaana abanajja banaabasibabo nga babe olwo nga mutandika okukizimbira awaki awamu buli stage gye mutuukako naye aba agimanyi nga mwali omusajja nga w'amaanyi kano n'olwekyo gwe wano kyenkunyonyola nkunyonyola kahake ne bw'aba mpise ne bw'aba nga tampise agamba nti ekimukireke mutuufu yayogedde ekituufu ayagalwa bwagalwa oba mugezi nnyo oba bambega be bangi mugezi nnyo ate bambega waliwo ozaalibwa nga mbega afuuka bufuusi Haji njagala tutunuulire ekintu kya reshuffle amawulire gayitingana nti Haji alemedde mu office amalala gaali nti alemedde emmotoka ya district ebyo bireeta byadde ebyo ekikyabiddamu n'ababikaya nabo bagenda ate ndawula gyali baamulya dda wangi bajja kubuuza ekibuuzo teyazunza nanjuki ovaawa gwatamanya bifaanana mu Yerusaalemi onoonyeza omulamu mu bafu Yesu yazuukidde gwate ogenda ku malaalo teyazunza nanjuki ebyo Haji nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire ishu y'ettaka ly'Essemuto erigambibwa okubanga liwera square miles 6 kigambibwa nti ettaka lino liriko ekyobugagga ekyensibo ekikola ebbumba erikola giraasi ettaka lino nti mwezooba ne mulwanyi munno sali musale n'abantu abalala baliguze bagamba bagula mpewo n'ebigwa mu kkowe eryo kaakati gavumenti yaffe erina obuzibu erimu abantu beyasembeza abatakuta balya naye tebakola bwakisimbako eriiso ekyakyagala ne kyekireetera ebintu ebyo okulemagana kyovudde olaba nga bano bayite n'otunuulira omusajja yagenda mu nsiko nga bagenda kununula abantu n'osiba
abantu 2,000 obasengulawo kuba ogenda kuteekawo nte ezo kikoleka ekyo era okiga nti wagenda mu nsiko kujja kununula abantu olwo baba nondonde nedda abo 2,000 tunule ne ba associates baabwe olaba akitundu ekikuma akalungo gati kabula katya ngabo tobatunuddemu gwe tobalaba ku TV simbe batwalayo tubalaba simbe batulaga nondaga bekyagwe nondaga begomba nondaga begindi nondaga begindi nimbalaba nga simbadde ngati ye minisita akola ku byebisolo akola ku byobulimi ali luddawa niwenyamira kandi ebyo abantu abafaanaganako bwe batyo mwebali be batuleetedde tulaganye n'ettaka vakuba 28 kati olwalo 221 ettaka lyange bakyaliremedde njono bwosasula bwokola otya kino bakikuwadde ate kikuwadde ate wayisizawo muli yakubya esimu omusajja temusooka nemuwa ebyapa nugati bali kuki kidagamba nti jjajjange yafuna ettaka eryo mwaka gwa 1913 mu mwaka ogwaddako nalyoka azaala kitange mu gwe 14 1914 yafa 2 nga wa 93 ngenda mu 8 onfuna naye ng'ettaka weeriri nange njja kgenda n'abo abandikayalira bajja kgenda bazzukulu baffe abaliddewo balisanga kubanga ebiwandiiko weebiri naye oliba wakolerako ki kubanga fayiro ziri kulaga nti okujjako kwalimu embaliga kumva omusono omukono gwangu gwakusayiningera gukuwe gweguluwa kale ebisaagala nnyo kunkalaza ebyo byenfuna byetunuuliranga bwemba mbiraba katonda kyagambye nti ndigaggawala mu budde gundi toyinza kunja vuwaza lwaleero okusinziira ku mawulire galaga nti wafunyeeko ekyapa kya ebyo wakati ebyo tubikomyawo lwaki oyingira mu famire yange nze mba nkubuulira ndafunye kiro oyagala kunzinda kiro owa sijja kudda wano nkubuulire naye kano bakimpadde famire is secret Hajji oba kalumanywera ava ku bbumba lino ery'omuwendo akali basengula 2,000 nawo waliwo bbumba nkugambye buyala bwe oli bagamba nti oyo muyala jjukira mu byendya muyala mu byenfuna muyala mu byakino muyala bote bafaanana ne Qur'ani kyeba tugamba nti omwana Adamu ku nsi tagenda kubaako na kyakkuta illa biturabi okujjako ettaka lwaligalamizibwa wansi mwana Adani lwaliweera ate alibawaawo agenda akayanira ebirala atasobola naye Hajji ono mulwanyi munno bwe mwalwana okuleeta gavumenti omwizi tosobola musinkana nakugambye edda nti amazzi bwe gayitirira obungi gajjuka ennyanja ne galya gacreaminga olukalu naye waliwo ekyennyanja ekigamba nti owa tetugende naye kimala gajja lwa busirusiru gayinza okudduka ne gaddayo ne gakirekayo nekiraalira ku lubalama kigenda okukeera enkya nga tekyalina gekibuga kgenda ng'ekyo kiwedde kiwedde abajja mutwala weno mu kijjana balola baga nti ebyennyanja bakwata bikwate naye bwe gaali gagenda tegabisiibula nti waye mujje tugende kale no n'olwekyo ekyo kyokumulaba kyenda kugambye nti afunye abantu bangi ne bamwerabiza gye yava tetwolekedde akati abaganga Uganda kati baga nti Uganda etudde ku Museveni wani yakugamba yagitendekawo yasangawo nsange era ajjagigira ki ajagirekawo Hajji tutunuulira demokrasiya ebimu ku bye mwaleeta demokrasi akyaliwo ate gwetuwalonda okulonda kwatuuka siri mu ggwanga akalulu kuguwa kagaba nalwana nnyo nkomewo nnonde naye saasobola mumwaba abaali ab'okulonda abaayitibwa baali bangi naye abaasobola okujja baali batono be baabaliwo bwe tubanga palamenti yalayidde district councils zirayira sub county town councils zirayira ate ogamba nti okulonda
tewali democracy abo bajja batya ani yabasootingamu gye buvuddeko international community yayisa ebiragiro ng'erina abakungu abamu be yateeka ku blacklist oba red line abatakkirizibwa kutambula olw'okutyobola eddembe ly'abantu si kutambula abatakkirizibwa genda mu mawanga gaabo abayogera bwebale nnyo kubanga kati China bagenda take bagenda ekintu ekyo kyogerako ti kyokukera kumanya ne babaninga abantu ti ensi neno tolinnyamu buli ggwanga politics is rooted from culture obuwangwa bwe bukola ebyobufuzi ffe wanewo ffe Buganda twatandika obukulembeze nabika kyobudula bakabaka tumita Saabataka nga yakulembera bataka banne bwe kiri okuba ku Olujja Lunyiriri Mutuba Busiga Kasolya Saabataka kaakati bwe tugenda okutunulira abo baba bamukwogo kaakati ate tugenda okugenda ku byobufuzi ebitwala kantu katole ina buli abaaliwo Mutongole Wamuluka Wagombolola Wasaza Katikkiro memba wa lukiiko Ssaabasajja Kabaka olwo bw'omwogerako nga Kabaka oba oyita mu layini y'obufuzi bw'abantu bonna bwe kiri bw'omwogerako nga Saabataka oba oyita mu layini y'abannono ab'ebika yes kakati nno n'olwekyo ekyo bekito bekitambula era kyobudolaba nti nga wano mu buwala busenga ogendayo eri obukulembeze buli mbalangira ne bwomulaba nga bamuleese wano nga ambasada ajjawo nga abaali mu practice bamuteekateeka kale kyobubalaba naye ati eno bwebagamba nti kati balangira bwe bababeera ab'emiruka ab'amagombolola ab'amasaza abakatikkyo ensi tegugumuka kubanga omulangira taba nakika bwe kiri kyakati anaafaanana atya ate olwo ab'ebika banaagamba ki bano ab'ebika be bazaala abaana abawala abafumbirwa bakabaka ne bazaala abalangira olwodde omulangira nti mulangira Ssuuna agenda kuwasa Nasolo kakati ate kifuukirawo ekika era kyobulabanga Emmengo ng'ebya Kiwaani ekika kyabalangira ate kika kyangeri kyekyo abalangira banjawulo mu bika okusinziira ku nteekateeka y'ebika nga bwe yajja bwe kiri Haji ekintu ky'okutangira abakungu abamu mu Uganda okutambula ogenda mu nsi ezimu kiteekawa Uganda mu biseera ebijja n'enkolagana ya Uganda n'ensi ezo gye baabatangira okugenda ebintu ebyo ebyobufuzi njagala mbiyige naye bireme kuba bya mitwe bijja biri periodical biri periodical kitya kaakati wano okuva mu 94 1994 Lwanda we yakutukira wano neevu eno neegenda ewaabwe abannalwanda abaali mu ffe betwalwana nabo era ne Biharimana n'afa era nga Biharimana yatta abannalwanda abatuusi bangi kaakati mu mbeera ng'eyo Bufalansa yali efuga ettwala eryo teyanjaga naye nga munda yali mu lukwe olwagala okutta bano abavaamu olulyo olulangira neyeyamba bali olulyo olukopi batte bali nejo nalabye ku TV zammwe nga Kagame ayogera nga ne pulezidenti wa Bufalansa yeetonda ku lwebyo ebyaliwo kale ekyo kya obutage yono Lwanda obutakkaanya na Bufalansa olwebyo ebyagwayo byali wakati wa country na country soso rojagamba ti Muhammad katagenda ejjawa ntagenda egini tagenda kale n'olwekyo nno kuba kusalawo jo amawanga ga NATO ne Security Council gaatudde okusinziira ku Isiraeli bwe badde yeeyisa ngeta Palestine naikola n'ebintu ng'ebyo ne bagambye ti kintu kikyamu twajja lwakuteekawo mirembe ate gwe eggwanga eddala linasuppressinga ti abalala nga ligenda libagoba kaakati buli anaaba n'amaanyi y'anaatwale ensi z'abalala
lwa mpaka tukikola makulu tukirongoose bali mu kukola enteekateeka okutunuulira okulaba ebyo ebitundu ebyasalibwa nebiga nti bya Palestine bya Palestine ebyo ebyagamba nti bya Isirairi bya Isirairi naye okubeerekawo ekigomaaza nti kati gwe bonaagulanga byakulwanyisa nga mufuutiza bali kiyinza okubamu Ssematalo owokumeka owokusatu kale n'ebyo bibiri ebyo gavumenti yateekawo ebyo birikoowa ng'egenda nga ate oli agamba nti mujje tusuubulagane mulinyonyonyi mujje mukyale Haji njagala twogere ku kyeddembe ly'obuntu buli olukya ripooti zifuluma nga ziraga nti eddembe ly'obuntu lyongerwa okutyoboolwa ekiyitiridde abantu battibwa abantu bafa nnyo abantu batulugunyizibwa okwawukanako n'emyaka egiyise n'obukulembeze obwayita okyogerako ki kakati ekigambo ekyo nkigamba bwe nti tiwotunuuliranga gundi nti muyivu nnyo tekitegeeza bukkiriza era abaliyingira ejjanno ogenda kubalaba nga balala okwawukanako abo bwe twali tusuubira bwe mwali musuubira kaakati naffe nababadde ne Muzeeyi Museveni mu nsiko n'abalinawo olwaleero gwe tuli naye nanga nammwe abataaliwo omwemuli ebintu bwe bisaabulukukidde mu kutendekebwa obwambega bwabwe obulwanyi bwabwe era bwe ntunula nnyo bwe nti neebaza nnyo omusajja oyo tunyefunza kati gwe twogerako nga ye David Sejusa General buli kisi gwolaba ayina foundation y'obwambega bw'omu nsiko musajja w'oyo oba mwana w'oyo yayita mu mikono gye baatendekejje olaba batuuka n'okutendekawo ebibinja ebyasindikibwa bijje byalaatinga abantu mmwe abavubuka abali mu matawuni obutagezaako kuluutinga kubanga etteeka lyababa nti sooka okubaaluutinga oleka aduuyi fe tumutumye ng'aluutingira ffe osooka n'okubaaluutinga n'oleka omuyeke oleka oli gw'olwanagana naye bw'owuleko wano ekyalo kibuga nti kibuga gundi abayekera gye bayise bakiruutinga bwali buyigiriza kakati abaakola ebyo balagawa kakati obwo buvunanyizibwa bweyambula tubuzaayiri mukama waffe Museveni yaba yalina okumalawo ebyo gwe ne mbalaga ng'abasajja abatulugunya abantu bambadde yunifoomu za ggwanga nga gwe gwani gwe commander of armed forces kakati ataawo oba otunuulira baki nze sina mulala akwabo na sina gwe ntunuulira mulala oba ekintu kiwabye anti nze nkugambye okuwaba sikumanyi nkugambye nti sina mulala gwe ntunuulira ani Muzeeyi Yishi Muserefu yalina okunaazaawo ebyo kubanga tugenda kugenda n'enziro ku mugongo gye twavumiriranga bannaffe batta abantu bakola bati ate kati bye tulimu bye ffe tunegetinga biri nga tuteekawo bino abo babanga bwakamanda bwabwe tibulina mugaso abago babejjeko alonda abalala kubanga twandigenda ne revolution yaffe negenderamu bwesooka okwejja ku bantu eno kyetwakuuma ennyo mu nsiko kwe kukuuma obumu bw'omusirikale ne munnansi enkolagana eyo senga yaliyo mu nsiko twalivuddeyo bali dusobulisiagenda nti abasajja abatulugunya abasobola kumutala guli niyo omusajja najja n'atabuukirako kuwobulenzi tuli ku mabega w'olusozi wali tusirise n'awetamu n'agira ki naddayo intelligence is public bisooka kale ebyoddembe ly'obuntu kola bitya abiyimukiremu bata abiyimukiremu dwalifwa olwo revolution yewe erikoma awo bibalika balaga tulina amaanyi ayambadde uniform sigozisose bajinja bazungu n'abazungu bazambalirawo wano naye weebali bagenda
Haji njagala tutunulire last nga tuwunzika njagala tutunulire budget egenda kubanga esomebwa mu bbanga eritali lya wala naye bw'otunuulira essente ze tutunuulidde mu budget eno eddako zonna omuwendo ogusinga obunene zaakwewolebwa ezigenda okuddukanya budget eno Uganda olwaleero bw'otunuulira essente ezigibanjibwa abategeera ebyembalirira n'abasoma ebyokubala essente n'okuteekateeka n'okunyonyola essente balaga nti akadde kano buli munnayuganda abanjibwa essente zisuka mu miliyoni emu n'ezigwamu buli munnayuganda ly'ebbanja lye tulina ate nga balaga nti gye twolekedde era amabanja gano kati mu bulago gagenda gasukkawo ekintu ekyo kyogerako ki kaakati mu mawanga amalungi ennyo Uganda yeesooka ng'obulungi buli mu ki kubanga si njavu ng'amawanga amalala ageewola nga maavu okay eno omwaka guggwako nga gavumenti terina kyalo kyegulidde emmere tweriisa kituufu ekyo okitegeera ekyo kaakati nno ffe ensimbi zetunoonya zakwejalabya so singa bali tizanoonya zakulya wano bayongera ku ŋŋaano siringi oba 2 sente 2 kubanga eri waffe ate simbi zalinje twogerera mu nnyingi eri oba oyogerera mu sente 2 eno oyogerera mu siringi 2 onfuna kyaleetera abantu okwegugunga ne gavumenti ne bagisuula era nekkirira neyitaawo naye wano bukyaba baseera bwakawulira ku kyalo kyewamwe mwakwekuba nayo bameka mugende mwekalakaase anti batya okubakuba baawo naawe Haji olukwata ekipande bwoti nga bakuyisaako ow'embuya gwe bakuba nga naawe okozeseza bya kisiru nze atagenze kale gwe wanika bendera njeru tekabonero ak'emirembe era senga okuba oyo essasi bakuvunana gwa butemu ne bwe balutwala front eri kasitogo bawanika bendera enjeru ngaba nti olutalo banyuse kubagamba nti buli omu atambulenga emikono giri waggulu emundu agerese wansi mugende wali okategedde ya naye mwe musibako bumyufu obutegeeza denja butegeeza musaayi ddala osibyakaga kamyufu kubanga olaga nze ndi wanuupu gutomanyi makulu gakalimu nze alwana nkamanyi nti odenja bulijjo akantu ako kategeeza denja webali nnyo tunula emmotoka yeetisse nnyo ngezitowa tolaba akatamba denja wide road tekako bubendera obumyufu ng'egira bweti webale nnyo nebalaga ne bamusiba ne ku bibeetisse bw'otuuka ku siteegi mu kkoona ekitaalaba ekisiba kifaanana kitya kiba kimyufu webale nnyo ekyakiragala kyekikuta Haji amabanja gano amabanja bajja gasasula baani mwe di ate bazeeko ewona bagadeeta miliyoni ogiteeke wona gwe nyikira kunywa sukaali majane mafuta mabaati ebyo gwegula ebyo ojja kubanga omaze okusasula ebbanja naye ate Haji obuzibu bwe buva esente olwewolwa ziriibwa abantu ba lubatu kaakati eboziribwa ba lubatu kyekyo omukulu kyeyayogeddeko nti agenda kulwanyisa obulyake katumutunuulirirawo naye obulyake bwona asuubiza okubulwanyisa buli kisanja nkugambye ku kino nyiyigiramu oba obadde obwali buli kinyanga ng'osigalawo ng'otudde kakati ku kino kiteege onyigire ku ekyo kubanga kifuuse kivumo ensimbi zituyita mu buyisi ne ziragawa buli omu kyeyeebuuza enguudo binnya byereere kakati gwe toyinza tolaba olwaleero amasannyalaze
tuzimbye eddamu eziwera naye ate buli lubagulawo empya bongera tuseera masanyalaze buli olucha galinnya ebbeeyi kyokka ng'eddamu ziweze kakati ate olwo oyo ekonome yangeri ki byebitugamba Haji waliwo okwemulugunya nti mmwe bannansiko abaleeta gavumenti eno abateeseteese ensi eno okugijja mu bufuzi oba bukulembeze bwa musibira mu bbwa ne muleeta enkola ennuŋŋamu nti ate ejjo ly'abalamu wano mu kalulu kano akaakaggwa nti wano omukulembeze mwami Museveni teyafunawo bululu ate nga mmwe empagize abasajja ebikonge musinziira wano ekyokulabirako mu masekati ga Uganda mu Buganda yakolera ddala bubi nnyo NRM yakolera ddala bubi nnyo ate ekyo kyangu nnyo kyakutegeera yeerongoose wangi nti yeerongoose walabika waliwo ekizibu ekitwabakogwa era namugamba jusi twali bati tuli mu kusaala yidi ku supreme namugamba nti nkubuulire mukama wange emitaafu gijje mu kyenyi tonyigira kitundu tonyigira muntu ebyo ebikolwa ebikulaga abantu babadde bakola ki wansi gavumenti yo gy'okulembedde abantu bagira byerutya kaakati tunotandikira mu kulongoosa tandika mu kulongoosa okusinga abamanja mbasasudde bino binalaganyisa byatuukirira noonya towai tunulira mu bajeti eri twagamba tutya tutwawa ssente bweziti ekintu ekyakolebwa nti gunne bayite baziteeka luddawa bakuwembalirira babijja kutereera kasita tukirabidde ku mutandikwa emyaka gikyali naye bw'anaakitunulira agamba nti bwekito bwe kyagenda ekizimbulukusa ekitono at last kizimbulukusa ekitole kyonna akabi katandikira watono gwe tolaba covid yatandikira China n'abona ensi yonna akasente ka covid kabula abantu ke basonda ke bakuŋŋaanya onamye ebirabikako ye yennyini okweyambula ekikoligo ekyo ntakiriimu atukwatira abantu abo abaggalire ebyobugagga biva kuŋŋaanyi nta ne babiteeka wali nga bibajje mu byaffe fuba tusaddaako eyo abibajjeku abiddize bannyini byo ensimbi zidde mu treasury zikole naye ne bakutuma obugaali bakuwadde biliyoni 4 oleetawo obugaali 200 bwa bbeeyi bwa kika kyo Owai, nawulira nti kabagule enkumbi ne baleeta enkumbi ng'ogikwata n'ogiyuzaamu bw'oti ng'ejjambi osobola n'okugifuuwa ne yeewetamu ebyo mu ekyo asiba omukanda ogwokubiri anywere oluganda aluveemu obukoddomi abuveemu obwanyazaala abuveemu obwajjajja abuveemu kuba awa ntaliwo nga jjajjaffe aliwo nga mukulembeze obwajjajja bujja kumusanga lwalala asooka atunulire kyosaagala abo amuyita mu maaso nga munyazi amutunuliremu lwaki lwa bujjajja naye bwe bitaakome ajja kubyogera nga bisigalaawo oba tebakyamuwulira oba tebibatuukako baani abanyazi nze obutamukituukako bukisaagala bimutuukeko kasita bituuka kwamutwala ayamuwa omulimu yalabiraawo nga bakonkonya oluggi tijjayo fayiro zaffe otubuulire kino nakino kubanga kati wano Haji omuntu abbye enkoko asibwa nnyo okusinga abbye obuwumbi n'emiggo bakuba oyo egifika ogikuba ttaka ekyo mwabiteesako nga mujja ng'alibba enkoko tumuyise bwe tuti omukenuzi tumukole bwe tuti twabisangawo bibalemye okujjawo kasita nkakengugambye obwa sseruganda obwa jjajja obukoddomi obwa sezaala ebyo bw'obyejjamu oli mutunulire oli taliwo ku lw'ebyo kubanga tali mu famire yo ali mu famire ya ggwanga muvunaana olw'ekyo
Okay, kale Haji twagala kwebaza tujja komawo twongerera okukyalira oyongere okwogerako eri ensi eno okubuulira abantu ebyaliwo n'ebiriwo na butya abantu batya balina okubanga bakolamu ebintu akataleke ka Haji abavubuka balinga ababulidde ekibiina kya NRM ne beegatta ku kibiina kya NUP n'ebibiina ebirala kino tekibeera liikiriza mmwe ate nga abavubuka be bakola percentage ennene ya population abavubuka balobeerera oba bali pasa buyers sibatambuze and Haji they have a big population lwaki gwe nkubuuza n'oyagala okunepima okunefukya olwaleero bazadde abaana bameka bayitirivu mubale nnyo tebafuuke bavubuka bagenda kufuuka bavubuka balifuuka bavubuka nga n'abantu bakyali bavubuka abuvubuka oyise eggwanga eyo siteegi oluva muvubuka nga bakaddiwa bona mu seniors bona mu primary be bavubuka ate abenki abajja okulidinga eggwanga ndeka olowooza nti gwe ndowooza gy'olina ne mutabani wana agitwala anaagenda okuba mu masomero nga mulaga nti taata ebyo bali ku bikadde ebyo kale nno abavubuka baleke bagende tujja kusenza abavubuka abaki naye ekyo kubasenza ke kano kenkugambye nti lwaki tebaafuna kalulu tiddayo otunuulira olabe what was the cause bw'ogimanya rectifyiti mukyalina enteekateeka eyongera okutematema districts ez'enjawulo siri mu layini eyo layini eri mu baadministrator ministry of local government kubanga tulaba gye tulaga nti zaaliwera ne districts ebitaano gati eggwanga lyonna lijja kuggwako nga buli kyalo district tugenda okubulika nti ne wano efuuse district ekyo nakyo kijja kukoma ani anaakiteekako ekkomo katonda akimanyi teri kigwa bugwi nga tekiri gwe bwoba okola budget katonda nataba na budget ate gwokuba nayo kakati waligamba nti bikomyawo nga bikomaawo ngaatandika kuli bwasi nga jjukira nnyo gutendo bwekugamba mu bayibuli tulina okutandula leero byonna bizizza bujja simanyi obyolaba byali bikaddiye nga biyiseewo kakati babiyiseeko bizze buki bujja kale Haji tweyanza nnyo tweyanze gwe obudde bwo katukuleke ogende otuuse oweereze ebirala ffe tweyanziza nnyo okutufisizaawo akadde n'okutukyazaako olunaku olwaleero obubaka bw'obusembayo eri munnayuganda atulaba kakati obubaka obusembayo eri munnayuganda atulaba mbagamba nti ekintu kyalangiriddwa era nga buli omu bwakiraba esigaddeyo local government ntono ezisandaba kulayira ekitegeeza nti byo ebyobufuzi biggaddwawo kakati kukola kwe kugiza eki kwekuddako bw'obanga otambula osamwasamwa nabiru bujja kutya otuuka okutuuka omwaka gw'2026 weyiwala emyaka balako egi gyegyobukozi giri gye bajja kwetekeratekera kalulu akaddako ebiseera bijja kuyitirako awo nga tolina kyokoze njagala okakasa oba oli wa nuupu oli aliko n'ekyoya ekyoya nga asibye n'ebyoya ng'alina n'amajimbi nje akkirize nti mupangisa mutuuze mu gavumenti ya NRM bw'abanga alina be yasuubiza abantu abeere muwulize mulungi wano asakeyo emmere aleetere abaamusindika naye bw'ataakikole bajjanjaffe baga nti oguzizza ng'ayombera gy'asaka bw'ona ovuma nnyinimu ate gy'osaka enkya bw'anaakugoba abaana n'oba waaki olw'enjala ng'ekuluma kale nno bonna kati baafuuka gavumenti tuyina egi ya NRM naye abakozi be b'enjawulo tutegeraganye bulungi abakozi be baaki b'enjawulo kaakati nno mugondere gye mwagenda bajeti ze mwakola muziyiseemu muzikole bulungi
mumujja okuyita okutunulira okulaba ti enguudo zammwe muzirimya, amasomero mugazimbya, amalwaliro mugaleese. Bwe wabanga eddagala libaweereza tiriweze, baluwa giwandiike egende ewa minisita wa health ng'olaga timwatuwa eddagala bwe riti, naye obutuuze bw'abatuuze bali mu kitundu bwe bati, n'abalwadde tufuna buli kanaku baba bwe bati, consumption yaabwe yalibadde bweti, naye so si kugenda mu nguudo kwekalakaasa na kuvuma balala. Mujja kuwangula. Tweyanza nnyo tweyanzege. Njagala kwebaza aba Roast Coffee Academy, Trainer Tiger baguddewo ettabi yawe Namasuba ku Stella, era nga bano bakugamba batendeka ba baristas bekwate bettanire buli kimu kitambule bulungi. Naawe ayina omukolo mbaga kwanjuloba ebigwa mu kowe eryo bajja kujja bakole kachayi akakabi. Bano aba Roast Coffee Academy bakyali ku Alwada Molao UAE Abu Dhabi ku Airport Road, bekwate buli kimu kitambule bulungi. Njagala kwebaza Niski Beauty Experts nga bano bayoyota ensusu z'abaami n'abakyala, bakola pedicure, manicure ne makeup wakabi, ate nga batendeka ne ba makeup artist abakabi. Bekwate buli kimu kitambule bulungi. Basangibwa ku MM Plaza omwaliro gusoka F2 ye room number. Ate gwe omusuubuza wangali Uganda ne China abagenda okusaabaliza emali okuva China paka Mombasa oba paka Kampala babayise ba Sun Cargo Shipping Company, basangibwa ku Arrow Park ekizimbe Fortune Plaza omwaliro ogwokubiri SF01 SF12 mojjo kubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi. Tubadde ne Honorable HAJJI ABDUL NADDULI, twebaza nnyo obudde bwe n'ebigambo bye byankizo nnyo gye tuli, era mbagamba nti mubere bulungi, mweraba tukwatagana nate omulundi oguddako. Mwebale nnyo abanywanyi bange betambula nabo okuli Daniel, okuli Idris, Keith ne Tony Senabulya. Omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.